Ngawe mumanyi nti ffe tiimu Uganda gubadde gwe mulundi gwaffe ogusooka okwetaba mu ezo competitions, naye twebaza Katonda nti at least tutaddewo embeera nti era tusobodde okujja nti nga number 4 mu eno tournament. The tournament was good. We managed to make it to the 4th position. We played Kenya, we played Tunisia, we played Algeria and Mali, and we won Kenya, who won 2nd in the tournament. Challenge je tufunyeemu kale obuzibu okusoomoozebwa kwe twafunyeemu ffe nga tiimu Uganda nti tiimu zendala zo zaali zagenda dda era twazisanga zina games ze bazannya nti ffe tugenza okutuuka era tuzanye naye ndowooza ye challenge ebaddewoko. Kugenda Tunisia twasuubira okuyitamu okusobola okulaba nga twetaba ku mpaka ez'ensi yonna z'emizannyo ezizannyibwa ku beach. Wadde tetwasobola kituukiriza naye tusobodde okufunamu ebyokuyiga bingi, experience yeeyongedde ddala naddala abazannyi.